Mo yali Dubai nekati ne mikono gibasinkana eyo muzika sino biki giyasinkana n'oyo mukulu mwami Brian White ngendo kulira ti kalo kati ali ne Brian White kyemba mubuuza kalo wakimayo kinangamba taata ndi muntu mukulu oli mukwano gwange mugamba okay era ngabo kimanyo muntu omukulu you don't follow up like omutuuka ku mwana ali above 18 kati nengamba okay kati try ko no contacting naye nangamba jango labo mwana wo abera nenzija bwenna jati yanzambya abuso nojja wano wanoze we mirundi ngesa tukwena kati atengera okulaba nziza mu byaki muzeeyi omwana ono golaba ayina munegwe bazalibwa naye ye musota ono mulamu mbuuza kyajja kitatize nkubuulidde era kati tasobola na kuva wano kati omwana yaleka naye magekeze yamuteeka mungere ko omwana atayise okutambula ng'omusota ng'asobola n'olulimi Sina bigondera ne gamba munnanga atoba wuyo kati yali in charge nensirikane mo kakati tukikoze tutya nangamba kati laba oddawo odda kubana mbo omusindika agende ebweru wano mwana ono tasobola kukola sisobola mukolera eddagala nakola obukadde wano nakujjanjaba wena nova mu bwavu konze ne mubuza ndi mwavu gondisa muzeyo ne kibuli kwasina kibuli nange ndi muntu mukulu govu mu busiru kati natandika bwatu ne kulwa mukaga luno oluwedde natuyita mujje Brian White mbagala mujje no koze muzate kikyoba tujje ku Sunday tuno mbagambye enja ne tujja era natuuka wano amagenda sango omujasaawo ngali ku simu ali awutava ku simu nenze nange ne mami paka ngamba nalongo musirikalo yokumanya ati tuze kangene kwate ku gate yalaba ngenda ku gate nava ku simu gosebo komawo ko omwagala kikoze muze Brian yatuiso ina appointment na ikonze yes nangamba oyine namba ikonze ngirina mosobola mukubira ne monsobola mukubire ne mukubira nenkube simu takwate nenkube simu takwate obusungule bonkwata mba ntambula waro mu wa military bamuyita muyingo nampita nakuba mu ngalo sebo komawo omukulu abayita azukusi konze ne tujja ne tuyingira twasiba kati kusibawo agalagira omukozi yalagira mwana wa gendo ensonga z'omugagga Brian White zo ziranze omwami agambya oyo ne yatata w'omuwala Carol agamba nti we yagendayo atagenze okubanga alaba omwana we apepeya n'omugagga ate kyamubukako ng'ate mbo bamuziza mu by'okusamira abange Brian White mbo abadde mufu muganda era mbo abadde asabulira ddala kubanga mbo n'essabo gyeriri abaffe abadde akola bituufu oba nedda awo nno ebibuuzo ne bibeera bingi nti omudiri gw'ensimbi guli gwe yakozesanga gwavaawa batugamba esente ezo zaali zava mu gavumenti era ne batulungamya ne batugamba mbwe esente ezo zeyakozesanga luli mbwe yali General Salim Saleh yali azimuteekamu nti agezeeko okuinfluencinga abavubuka nti baagale NRM abaffe bituufu oba nedda tukyali awo naye ng'ensonga zo zikyalanda kyesobola okukakasa nti tujja kusigala nga tuzigoberera binagwa bitya binakomekereza bitya naye nga womanyi nti mu ggwanga Uganda oluusi omwavu tosinga musango era omugagga asigala mugagga kyetumanyi nti Brian White ajja kubukkawo era mujja mulaba ng'abukkawo ng'ali kirini tuze tubiraba naye maaso ku lutimbe tujja kusigala nga tugoberera era tujja kubanga tubikutuusaako tubadde tukyali ku nsonga za Carol ate bebe kulu naye nakomyawo ebya Namukingi ng'agezaako okubanga awolereza omukulu Alienskin nti mukatambi mwawulira ani omwana yayogera ani yamukuba nti babu naye oyinza okwebuuza babu yali akolera ku biragiro byani jukira omwana mukatambi yagamba nti babu yankuba nga Alienskin atuddeawo ng'abalagira nga bagambe ki oba nze yawulira bubi mukatambi okwo katuwulire omugenzi bwe yali afa nga tannafa yayimuka n'ayogera n'ebikodinga ku TV ku simu ye n'agamba omuvubuka gwe bayita babu yankuba era wuliriza mwe ne munyiikira aliyeni olw'okuba yali akozesaani babu kakati kikino omwana oyo yava mu ghetto nga mmwe aba ghetto omwana oyo gwe mwagala okuzikiriza yava mu ghetto nga mwabaki bwe muba n'engeri yonna edisipulini nga toyonoona bulamu bwa muntu ate amaze gwolabira ddala nti agenda kuyambako abalala abantu basigadde beebuuza nti bebe kula abalaka ki
nti ensonga ezo kubanga azikomyawo ate nga omwana ayogerwako Babu yali mukozi wa Alliance Kene era nga kigambibwa nti abaana bano ebintu bye bakolanga mbo baba bakolera ku order nga boss yalagidde nti mukole kino. Awo nno abantu ne batandika okwebuuza nti omwana ono Alliance Kene yandibanga kati atambulira ku ntoli z'abantu bano nti olina okukola kyenjagala nsobole okubanga nkudifendinga mu maaso g'abantu binagwa bitya. Nino nawuliddeko ab'embale nga bagamba nti nonno ebintu ebyo ffe tubadde tubivuddeko nga twabyesonyiwa ne tugamba nti leka tukireke kigende. Ate bo batandise okubanga bo kennyini babizukuza nti oba naffe twekolemu omulimu tubalagireko bwereere nze naawe naye ffe bwe tuli mpola mpola tujja kubanga tugabatuusaako. Tubadde tukyali mu ebyo ne zireeta omulangira Suna njogera ku OS omuyimbi ng'agamba nti buli omu alina ekifaananyi kya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti ke kaseera obe ng'okijja ku profile yo. Kino kijja lwaki? Lwa nsonga nti omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda ku ntaana ya Dr. Milton Obote eyaliko president w'eggwanga Uganda naaba nga murecognizinga okubanga nti yaliko president w'eggwanga. Kino kyanyiza nnyo Abaganda era agambye nti nze ayogera ndi mulangira nti ndagira in fact agambye alagira tasabye naye alagira. Gwe kulagira ng'omulangira kwamba mukamaawo nkulagira mu bunnambiro kwata kifaananyi kya Robert Kyagulanyi kijje ku profile yo stupid kijjeko kubanga oli musiru nnyo 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 emirundi 10. Kakati tubadde tukyaliyawo abantu ne zireeta ono ng'asaba debate anti zaleese mu Kampala Central waliwo omwami eyazze Abraham Luzi kakati gye ndaba nti abantu balaba nti yagenda okubanga abawangula emitima kati bagambye baagala debate ya Abraham Luzi nga bambalagana nani oyo agenda omulala okubanga yeesimbawo Davis Luwongoya ate eri baagala ya Segona ne Walukaga abaffe bibino. Banange NBS singa kisoboka mwandibadde mutukolerayo debate. Netukwata Honorable Luzi netumussa wali, netukwata Luwongoya netumussa wano. Netukwata Medad Segona netumussa wali, netukwata Walukaga netumussa wano. Netukwata George Musisi netumussa wali, netukwata Samujunganda netumussa wano. N'olyoko ndabira. Politics si wa banafu. Segona wali, Walukaga wali, Luzi wali, Luwongoya wali, George Musisi wali. Nolio kolaba. Bannayuganda tukyamukirira nnyo naye nga bo basabye debate kinasoboka nze nawe nga tuvuddeko eyo. Fred Kajubirumbu yakuleetera ensonga ze Tanzania era aynako obubaka bw'abana Tanzania. Bano bavuddeyo ne bagenda ku street ne bagamba nti ekimala mukazi gwe otufuze ebbanga eryo lyonna kuva Honorable Pembo Magufuli yafa nti webadde mu kintu naye ekimala tukukooye tetukyayagala ne babigaanayo ebyokulonda anti mbu yabadde nga yeesimbyewo yekka ne bagamba nti ono asaaga ono tulina omuviirayo ekimala kakati ono alina obubaka bwabwe. Sasa wanafiki wangu wa Tanzania, wacha niwaambie. Huyo bibi Suluhu, huyo mtu mbaya sana. Amekuwa anafanya kazi na huyo mzee wetu Museveni. Sasa hilo jeshi mnaonanga huko wanapigana masasi kwa wa nchi ya Tanzania au si wa serikali wa Tanzania au ni wa serikali wa Museveni wa SFC, Special Forces Unit. Hakuna jeshi ya Tanzania imepiga mtu risasi. Wote ni wakuu wa serikali wa Museveni walisindikiwa juzi via hizo border ya Tanzania pia na Entebbe Airport. Sasa wacha niwaambie mkuu waangalifu. Huyo bibi alikuwa anafanya kazi na Museveni kwa kuiba pesa za wananchi. Sasa siku ya Museveni yeye alikuwa anajua siku ya kuchagua ni leo. Amekuwa anakumbuka vizuri sasa mnakwenda kufanya fujo. Sasa amesindika wasilika wawe wa SFC kupiga wananchi risasi.
Sasa mjue vizuri wa serikali wanavaa uniforms za Tanzania au si wa serikali wa Tanzania au ni wa serikali wa Museveni wanavaa nguo za jeshi ya Tanzania. Mkuu angalifu. Huyo Museveni mjamaa mbaya sana kwa nchi zote za East Africa. Anafanya makosa kwa nchi ya Uganda, anafanya makosa kwa nchi ya South Sudan, anafanya makosa kwa Central African Republic, anafanya makosa kwa Congo, mnajuanga vizuri. Anafanya makosa kwa Rwanda, pia anafanya makosa kwa Burundi, pia na sawa hii mwenyewe anabaki huyo Madam Suhurui. Kwa jua anafika iko na business mingi kwa hiyo nchi ya Tanzania na familia ya Museveni kubwa inakaa huko Tanzania. Sasa nawaambia mkuu angalifu, msimame kwa nchi yenu, kwa sababu Museveni anataka kujenga nchi ya Wanyarwanda wanaitwa Watusi. Sasa msimame. Au wasirikali wanapiganga risasi kwa wananchi au si wa Tanzania, au ni wasirikali wa Uganda wa SFC au wanachunganga Museveni na familia yake. Kubanga tukuletera amawulire okuva mu nsonda zonna tusobola kubanga tunyonyoka nti munnange bagamba nti oyigira ku munno tosobola kubanga wemalira buli kimu. Tulina ebintu bingi bye tuyigira ku bannaffe, ate era tulina ebintu bingi nnyo bye twegomba n'ogamba nti nange njagala kubeera nga gundi, nange njagala kukola kino bwe kiti. So ate ono avuddeyo munnange n'anaabira Katikkiro Charles Peter Mayiga mu maaso n'amugamba nti nze sirabawo nsonga awo ogamba nti omukulu President Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda ku ntaana ya Dr. Milton Obote Musango. Babano muzeeyi nno mukambwe ensonga ya Bobi Wine ogenda kumala logo Obote ojogerako ekibi muna eyi muzeeyi obuuzange yabidde ebyaliwo mu 6 atuli mu 6 2 kale bwe kibanga kibi include divide rule gye twagala okumalawo wikibanga kibi lwaki Museveni yalwanira mu Ankole ajja mu Buganda waliyo baganda be mwatu ate kitu kati olinga agamba kyoyagala kusiramula basiramu ate n'ogenda ku muziki ebeera yaba abatali basiramu bonna baba basiramu ekibubu ni kyakoze wamma kitu gambe tetulabawo nsobi yonna gye yakola era gwe oba okirinamu obuzibu obulinamu wekka n'omulala wuuno naye atabukidde Katikkiro. Mukulu Charles Peter Mayiga nga sinatandika bulungi nsaba kuntambuliza video eno paka ku mukulu Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda. Twalabye ekiwandiiko ky'owandiise bo Buganda si busanyufu lw'okuba Kyagulanyi yagenze ku ntaana yo yali President wa Uganda. Omukulu omugenzi Milton Obote fete twaliwo kyeko bamu mwaliwo nze simanyi fete twaliwo emirembe egyo fatuli ba mukyenda okwambuka waggulu era zino ensonga zaffe ab'omukyenda okulwanirira eggwanga lino lyetulimu tetuli mu nsonga zammwe za mpalana wabula tunoonya unity. Kyova olaba ekibiina kyaffe bakiyita National Unity Platform. Mbu wawandiise ekiwandiiko olw'okuba nga muwulaga obutali bumativu nti Buganda si nsanyufu simanyi olw'okuba omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu nti yagenzeeko waani yagenze n'akyalira Jima akenda n'agenda ku ntaana y'omugenzi Obote. Obote ayinza okuba kituufu yalumba olubiri biki naye essaawa zose bye tunoonya watugamba waliwo message gye wawandiika oba gye wayogera n'ogamba nti abantu munakungubaga paka ddi munasimaya munakola waliwo oyina engeri gye wakyogeramu nti simanya nga bagambye simanya abeeruweero munakungubaga paka ddi munekubagiza paka ddi mbolo lutakome temukome kwekubagiza kali naffe tukubuuza nti ensi tekome kwekubagiza olw'okuba Obote yalumba olubiri ffe tetwaliwo munnaye ke twagala mpalana zedda tetuzaagala kali tuli unity National Unity Platform tuli mugatta abantu bonna tuli mugatta nsi wabula sikwawula nsi tetwagala omuganda mbu alebe bibi omudokolo simanyi alabe bibi omulango biki no ffe tetubimanyi bwekiba kyetagisa mwe kutukyawa mugenda kutukyawa naye tukyoke tukyuse gavumenti yaffe munaatwagala nga gavumenti emaze okukyuka okitegeera
nemwe muddamu sima Robert Kyagulanyi yakoze bubi ogenda mu no Robert Kyagulanyi senda mu mukaga teyaliwo tetuli mu kulwanira history tuli mu kulwanira kati future ekigenda maaso tetulwanira twagala genda maaso ekitegeera bwabanga Kyagulanyi ayagala obukulembeze bw'eggwanga talina kwawula talina kunoonyereza byayita dda nti ate bagundimba wala baaki bamukola ki ebyo byayita naye twatugambye byayita biberenga byayita tudde ku mbeera endala tulekerawo okwekubagiza lwaki oyagala twekubagize paka naffe abataaliwo tubeerenga tusigale nga twekubagiza olw'okuba balumba olubiri kasa mwaluzaawo nawe wennyini tewaliwo mu kuluzaawo naye gwe wennyini gwalufunamu omulala ani alufunamu Mayiga gwafuna emmengo ffe tufunamu oyagala tukuwalanireko tufunamu emmengo kati mbw'oyagala kuba Kyagulanyi Ssentamu nti nno afiirwa obuwagizi mu Buganda ekirasoboka kyebyo tetukyabiwulira baaba tuwulira omuntu ogu tuwulira Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu yekka yayogera mwe tetukyabawuliriza just ebirowoozo byammwe tubiwa ekitiibwa ne tubyongerayo kitegeera naye tetukyabawuliriza tujja bawuliriza nga tutuuse mu Uganda empya tugambe Katikkiro yali ayogera ki wano eno wano yali ayogera ki tusooke tubalabye nti bye mwayogera byalimu ensonga naye kati tewali nga Museveni akyali mu bukulembeze bwa ggwanga tewakyali kuwuliriza mmwe abagezaako tudivertinga otuza mu nsonga endala nga tuli ku nsonga ndala tugenda soka tuguseko ensonga emu ebyo tujja biraba nga tumaze okununulira eggwanga nga tumaze obbajja mu bukulembeze mmwe Bamayiga owewaŋŋamizza okitegeera tetukyagala kuwuliriza oyo nonsense tetukyagala biwuliriza tuwuliriza ensonga egi egatta ku nkyukakyuka tetukyawuliriza ezo ensonga ezitagatta ku nkyukakyuka gwateekako omukono oli mutaka osooka owoze mbu nno nze Mayiga nze ataddeko omukono Katikkiro waliwo nga balumba olubiri lwaki mutufula abatategeera mutwesonyiwe mutuveeko tula mu leediyo zogoba abakozi bo leeta boyagala wabula twesonyiwe bino tebikwatako oli pulezidenti wa ggwanga si wa Buganda oli wa Uganda yonna akulembera buli omo kyogamba Museveni eyazza omulambo gwe n'amukolera buli kimu ekikola mu kuzika ye nga tewamukyawa si ye mukamaawo twesonyiwe muzeeyi ezo ziranze era nga zeeyongera okulanda abamu bagenze nga babikubamu ebituli amu ne bagamba nti tewaliwo obuzibu bwonna naye abamu bakalambidde nti Obote yali mubi Milton Obote yali mubi nnyo eri Obuganda era nti ekyokubanga pulezidenti w'ekibiina kya NUP omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yasalawo okukyalira entaana kikyali kikyamu nnyo ensonga kyeva mwalaba n'omukulu oli Kankaka yavaayo nga mukambwe nnyo ebigambo byayogera byali nga mu butuufu awanda muliro eyo tuvuddeyo olutalo lwa Luwirite ne Ssenga Acid lwolukyalana era nga bakyeyogerera ebisongovu ono avuddeyo n'agamba nti Luwirite paledi nga ku baana abamaamawo olaba gye biraga Luwirite nga tetunnagenda mu byonna olina okutulaga abaana ba maamawo 8 n'abasajja be yabazaalamu otulage ne maama wo wabeera wagambye maama wo Land Road nkukakasiza mbu nno maama wo asula ku buyumba obw'omwami ayitibwa Mugalu maama wo yabusolooza njagala ogaane nkukwatire maama wo vidiyo ng'ava kusenyama nnyo ng'afuluma omuzigo ng'agenda mu kibuga okakase mukwano Louis inze okuprovinga omuntu nkiteekamu ne ssente bakugambye nze okulemererwa nnyo noona njagala otuleetere maama wo nga Land Road otukakase nga bwali Land Road oba nsobola okuwa omuntu akaunti yange owulira n'ateekako live n'agenda maama wo wasula n'abuuza baneiba kuba asula ku mizigo ejja n'ateekako live nga tebamanyi n'abuuza neiba mbadde mbuuzaako ewa Madiina bamusongeremu nti waawali namutebi Madiina bamusongeremu nti waawali oyo yenze wansuubiza okugenda ewaffe era Louis nkulinze eno wiiki wagambye ogenda waffe nkulinze togeza n'otagendayo era bw'ogendayo nga nange nsindika
agenda ennabuta nkukakasa togeza n'otagenda waffe but chances are ewaffe tojja kusigaza magulu ng'ogenzeeyo naye ng'ate ewa maamawo nyinza otutumayo omuntu n'apama ne mu lujja kukakasa temugamba kale all in the name of what no omuntu bwakuyingira munyunyutire ddala kunyama wagambye girl my skin what me show you your skin in yo webali kubanga wekumidde ku Legit TV 256 oli mulabi mulungi tusima nnyo era tusimira ddala atojjanga okugamba kimu nti woba oliyo nga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde tukomawo nabyo tovaawo